Soka webuze ngenda kubeera mu business ki. Ndi mu service industry, ndi mu products. Products zange zitambula ddi, dire zitatambula. Zezo businesses zimu zosanga nga zina on ne off season. Okitegeera. Kat for example, ojja kwesanga nga oluusi omwaka bwe guba guggwako. Businesses ziri mu seminti, aba hardware, abaki batendinga okukola ennyo. Why? Because abantu abasinga baba bakunganyiza sente zaabwe ngolo bali mu kuzimba, bayingidde mu holidays, bazze mu holiday batunda projects zaabwe naki. Kati abantu abo baba batunda nnyo. Okiraba. January bwa hitinga, business zitendinga going down lwaki? Because abantu bonna bakyusa focus zaabwe abaana baddayo ku masomero bino bigenda kubeerawo. Kachobola nti mulimu ne business ezimu vis-a-vis time ne placement nga zikuyamba. For example, abantu abamu ajja kugamba nti kyangu nnyo okupredetermininga success ya business by looking at the need ne demand. For example, buli lunaku tuyina okulya. Kitegeeza omuntu wa restaurant operations ze ziri almost 24/7 ziraninga bwe zitezina reziyimirira. Then ogenda consumer products, sukali, sabuni, tunaaba, tukola ki. Nojja kwesanga omuntu atudde mu kibanda atunda embaawo zine ebizitambuza nga tezitambulira ku time yemu. Kati oyo naye asalawo lwa picking na stocking ebintu bingi as opposed to agament ebintu kambikendeezeemu. Genda ku bantu abatunda spare parts. Abantu abatunda spare parts nabo balina okwawulamu. Nagamba nti kati nze mu car industry mu service nga biki ebitambula. Noyesanga omuntu asuubula emipiira ate particular mipiira n'amanya nti nze ndeeta mipiira gya kamunye zisiiba ku luguudo buli lunaku. Oba ndeeta mipiira gya saloon cars kuba abantu abasinga ababuyonjeze basinga okukozesa. Nobeera buli kimu kiri informed by advantages zoyina n'ebintu by'ogenda okola. So obudde buno buli very important kuba oyina obbubala. N'ekirala business yo tosobola gikola nga osibye akakookolo. Business yo bw'oba ogitandika eyina timeline. Business yo bw'oba ogitambuza eyina timeline. Negyeraga waliyo timeline. Kyova olaba Kristo naye ategeera nnyo ebintu bya stocks nze siina nnyo bukugu mu byo. Naye Kristo ajja kugamba nti stocks bw'oba ozigenderera ng'era ogezaako okulaba market bwe performinga. Ziyina ebiseera mwe ziyinza okukkira, ziyina ebiseera mwe zambukira. So predictability eyo abantu abadiringa mu stocks okuzitunda n'okuzigula babala babala bo bamanya n'okumanya nti myezi ebiri ejijja mu wiiki ejja enkya nino zejjako. Mu America engeri gye batambuzaamu gundi zaabwe kyovala mu America leero omusajja abeera bilionaire nebukya enkyanga mwavu talina yadde ekikumi n'oga sente ze yazikoze eki yafuuye mu bbanga yaziwokezaako omuliro ne bagamba nti akatale kagudde kuba bo sente zaabwe ziri mu stocks. So ekintu ky'obudde kino kikulu nnyo.